nina oluyimba lwa Bobi Wine lwenjagala owulirize munnayuganda. Yaluyimba alukyusizzaamukko ng'ayina engeri gy'asoomoozamu General Museveni, naye njagala nga tetunaba kutuukayo eyo tutunuulire biki ebyaviirako Eddy Kenzo ne Bobi Wine okwawukana. Nsonga ki eyaliwo wakati awo, kubanga bingi ebyaliwo. Mujjukira bulungi Eddy Kenzo yavaayo n'agamba nti Bobi Wine yamuweerezanga message naye nga taziddamu. N'agamba okwesiba ku muntu ali bw'atyo waakiri amuleka. Naye njagala tutandikire mabega okusobola okuggyayo ekifaananyi ekituufu nga COVID tannajja. Mu COVID wakati ne ku Eddy Kenzo Festival ne press conference Eddy Kenzo gye yakola nga maliriza festival, awo buli kimu we yakyonoonera. Era awo omusango we guviira ku Bobi Wine buli omu n'amanya Eddy Kenzo yalina bibalo bye birala byonna ogenda kubiwulira kuba mbireese. Program eno yinza okuba nga wagiwulirako simpya, kituufu nagikola ne waliwo ebyabaawo ne bindeetera ogijjayo ku YouTube, wabula nakoze okusalawo ne ŋŋamba ekiba kibe kangikomyewo, kyonna kye kiri kangikomyewo, era yino ngireese. Nja kusaba wowe video yaffe like mukwano gwange, mu ngeri yemu genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga eyakatwegattako. Amannya gange nze Sajime, DPTV Uganda kwe mukutu kwoli. Nkujjukiza jjajja mu malansonga. Jjajja mu malansonga asangibwa Ntwetwe. Entwetwe gendayo, oyina ebizibu ebyenjawulo, otawaanizibwa majinni, osumbuyibwa mu bintu ebyenjawulo, byonna genda ejjajja mu malansonga abimalanga bino. Teweesumbuwa, teweekooya. Mu ngeri emu njagala kutumirako muganda wange Manager Louis Kibuye mu kiseera kino ng'oli Abu Dhabi. Njagala kutumirako muganda wange. Katusooke mu bubaka buno nsaba mu buwulirize bulungi kubanga bukulu. Nkomewo tugende ku kituleese. Wuliriza, embwa n'enjovu byafuna olubuto mu kiseera kye kimu. Oluvannyuma lw'emyezi 3 embwa yazaala obwana 6. Waayitawo emyezi emirala 3 embwa n'eddamu n'efuna olubuto olulala, era n'eddamu n'ezaala oluvannyuma lw'emyezi 9 obwana obulala 6 n'okweyongerayo. Naye embwa yeewuunya nnyo okubanga ebbanga lyonna lyazaala emirundi 3 ng'enjovu ekyalina olubuto lwe baafunira mu kiseera kye kimu. Nejja neebuuza enjovu, owaayi kiki ekyakutuukako? N'akazaala emirundi 3 ne bennazaala baafuuka dda bakulu, naye ggwe okyalina omu mu lubuto, kiki ekyakutuukako? Enjovu n'emugamba, omanyi nze kye nnina mu lubuto si mbwa, ninamu njovu. Kintwalira emyaka 2 okuzaala omu, wabula omwana owange bwe muzaala ensi emuwulira, ensi emufiiringa. Omwana owange bwe muzaala ne bw'aba asala busazi kkubo, emmotoka zonna n'abantu bayimirira ne bamulinda asale, ate nga bamwegomba n'okumutunulako. Ekitegeeza kye nsitudde mu lubuto kya muwendo n'okusinga kye kyolowooza. Ekitegeeza ki? Lekeraawo okuggwamu essuubi ng'abalala olaba bafuna okusinziira ku ssaala zaabwe. Ekiseera ky'ekituufu kigenda kujja, baleke bafune bye bafuna mu kiseera kyabwe. Osanga gwe omukisa gugenda kujja. Omukisa gwe gunajja gujja kubanga ogw'enjovu. Abantu abakuliraanye bajja guwulira, abantu abakuliraanye bajja kutegeera, bajja kulaba Katonda bw'akyusa, bw'akola ebintu eby'enjawulo, era ojja kuba n'ekyomuwendo n'okusinga ky'oli mu kulaba abalala kye bafuna. Togwanga mu ssuubi. Abafuna mu kiseera kino bafuna kuba ky'ekiseera kyabwe. Ekiseera ky'ekituufu kijja. Todda mu kunyiigira balala bye bali mu kufuna kati. Todda mu kunyiigira bali mu kuwa bujulizi. Goyinza okubanga olunaku lwe lunaakya ogenda kufuna eby'omugaso by'otalabangako ebisinga ne by'oli mu kulaba abalala bafuna. Ekiseera ky'ekituufu kijja. Lekeraawo okuwaalirira olw'okuba banno bafunye akaseera ko kajja era ke kaddako. Katugende mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Njagala tutandikiraawo
ogenda kumanya ebintu bingi, ogenda kutegeera ebintu bingi, ogenda kumanya obwongo bwa Bobi Wine na butya bwasengejjamu abantu batagenda kutambula nabo, bakolagana nabo, nabo batajja kukolagana nabo. Ogenda kuvaawo ng'otegedde Bobi Wine yaani, weewuunye ne Katonda amagezi ge yamuwa okubanga asengejja abo abali b'enkwe. Ngenda kusaba mukwano gwange nga tetunnaba kubanga tugenda wala, wa video yaffe like mu ngeri y'emu, genda maaso n'okubanga osubscribinga channel yaffe mu Uganda osobole okubanga ofuna ebintu ebyenjawulo. Trust me and believe in me, tugenda kubanga tukutusako ebintu ebyenjawulo. Sijja kulwawo kankutwale mu mboozi y'olunaku olwaleero. Njagala tujjukire nti no Eddy Kenzo yaliko mu Firebase. Mu ngeri y'emu, Eddy Kenzo oluyimba lw'ensi lwe yamutegeerako lwali lwa Mick Wine. Oluyimba olwo yavaayo n'atutegeeza nti nno omuntu eyali amuyambyeko ennyo yali Bobi Wine. Ne tujja ku Eddy Kenzo ng'akuze emyaka 10 mu ndongo. Concert gye yakola, Bobi Wine yaliwo, Bebe Cool yaliwo, Katikkiro wa Buganda yaliwo, abantu ne tulabako Bebe Cool ne Bobi Wine nga beegwa mu bifuba. Eddy Kenzo yategeeza eggwanga n'abo abaaliwo mu kiseera ekyo ku concert nti Bobi Wine ye taata we mu music. Wabula twazzeemu okulaba Eddy Kenzo bwe yali ku mukutu oba ku TV emanyiddwa nga Baba TV nga yeegaana ebigambo bino era ng'ategeeza nti ye yamala ebbanga ku Firebase nga Bobi Wine tamumanyi na mumanya, okutuuka we yakuba oluyimba Bobi Wine n'agenda maaso n'okubuuza kalenzi kyako. Ebigambo bino byonna abyogera ng'emabega ze ayogera birala. Naye sijja kubanga nkulwisaayo, njagala nkuleete wa wenjagala okutuusa, wenjagala otegeerere nti omuntu ng'aliko ekisa kya Katonda, okulabikirwa kwa Katonda, amanya abantu ab'okutambula nabo mu ngendo ze. Njagala kujjukiza nti no Eddy Kenzo yayimba ennyimba omwali System Volongoto, ennyimba ezaali mbakooye. Ennyimba ezo zaali zikiikirira abantu era nga zirina obubaka bwe zeetisse okgenda eri gavumenti. Abajjukira ekivulu kya Kyalenge e Busaabala, Eddy Kenzo yaliyo, yayimba bulungi nnyo ennyimba ezo. Okutuuka mu COVID awo, mu COVID Eddy Kenzo yamusanga Ivory Coast. Yes, yamusanga Ivory Coast. Bw'aba ali Ivory Coast baggalawo, Eddy Kenzo abeerayo. Kitwaddamu okutegeera nga alaja n'ayagala kudda waka Uganda. Bobi Wine y'omu ku bantu abaavaayo ne bagamba nti dwaki omuyimbi w'eggwanga. I remember twali tugenda ndoozana mu kisiibo. Yes, kozi yabyogera ne wayitawo ennaku ntono n'awa message ey'Abayisiraamu ogenda mu kisiibo newankubadde twali mu lockdown. N'agamba nti lwaki Eddy Kenzo temumufunira wakiri ennyonyi n'akomawo. Ye nga Bobi Wine yali takisobola olw'ensonga si ye yali mu buyinza era si ye ali mu buyinza newankubadde akiikirira bannayuganda 10,000 oba millions ezamulonda. Kakati Eddy Kenzo bw'akomawo wano bingi ebyaliwo. Ebintu bitandika bamuyita nti bamusiime ku BET. Bw'ava ku BET yayogera ebigambo bingi ng'enkola za Bobi Wine, taddamu bantu era teyaddamu Eddy Kenzo. Ebigambo bitandika okufuluma nti Eddy Kenzo oba Bobi Wine musindikira message taziddamu, musindikira message azibulutiikinga netanziramu, n'ategeeza sigenda kwesiba ku muntu afaanana ng'oyo. Wabula njagala kutuusa wano bwe twamaliriza Eddy Kenzo Festival, Eddy Kenzo yagenze maaso n'okuvaayo n'akola press conference
gye yayogereddemu ebigambo bya Eddy Kenzo abamu kuffe byatuzzizaayo emabega nti ekigendererwa tekyali Eddy Kenzo gamba nti no Bobi Wine amubulutiikinga. Ekituufu kyali kino. Eddy Kenzo yagambye bwe nali Ivory Coast Muzeeyi Museveni ye yannyamba okuba nga nkomawo e Uganda. N'agamba mwali mwagala omuntu ng'oyo mmunyimirire muvume, mwagala omuntu ng'oyo nveeyo muvume. Ekyo sijja kukikola. Kakati wano wewaddamu ekibuuzo kyaffe kiri eri nti ddala Eddy Kenzo yali yeekalakaasa dwa Bobi Wine mubulutiikinga oba yali amaze okufuna amaanyi strong hand eyali emuwaniridde nga gyakolerako mu kiseera ekyo. Era kino kyeyayogedde tekisangulawo biri bye yasooka nti Bobi Wine amubulutiikinga. Njagala tulowoozeemu nawe obeeko ky'oŋŋamba muganda wange okusinziira bw'obiwulidde ne bw'ozoobiwulira. Olowooza kino kyagamba nti mwagala nvume muzeeyi oba pulezidenti eyannyamba? Tekisangulawo kiri kyagamba nti nno oba ekyali ekyekwaso nti Bobi Wine ambulutiikinga. Kitegeeza ono yali ayingiddemu amaanyi amalala. Agenda okukomawo okuva Ivory Coast nga si Eddy Kenzo ayimbira abantu oba ebibaluma. Olw'ensonga oyo gwe yali ayimbako alumya abantu ye yali amutaasizza. Kitegeeza takyasobola kuba nga amwataakinga. Oba tutambula ffenna oba musobola otegeera kyentegeeza. Kale oyo ye Bobi Wine kati ye yatusooka okulabira ewala n'agamba ono omusajja takyali ku mulamwa. N'amanyi ono takyali ku mulamwa gw'abantu. N'agenda ng'amwetemako, agenda amwesalako. Kale njagala tugende mu vidiyo eno wabula nkusaba osubscribinge. Nze Mukama abankuumire kanjibalekere. Mazima muntu manakende mbere yafe yona yetambula yenda mabega atuze n'okutetamyezwa yafe nimba mutukuga komitono mwe tekuzanye mwana na musiku naye ngomwana kamasanga gatana zaliwa katina yazala dada ngambire musamba wamutukakero ibaze ibanega mugambeko eresonga tamunya tamunyeko uganda yona yenyabiri yalingane kokola sekanyibunga kati yakukana nipomese amani yalipanda lekekekibanyizalawa bajifude notini nawa ezokeza mabanyazo n'abazimukako bakibakola bire lyamali nanyenga yokositone yafe jakundawo basona twalembiro I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Manayuka na marikuma wanga. Bangala kuma wanga. Manayuka na marikuma Lorena Mungu Saturday. We are fighting for freedom. Fellow Ugandans, wherever you are, post on it, baby, this Saturday in the Freedom Concert. 22nd of this month, in a few hours from now, we're coming to you live. I said we are fighting for freedom. I said we are fighting for freedom. At the Marriott, right? At the Marriott. In Ballington. Marriott. Marriott in Ballington. Yes, sir.